Program behind the news tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusike. Nkwaniriza wasibiyeta sebo wasibiyeta nyibonate oli ku Impact FM Radio Samayinja. Lunaku lwa mukaaga enakusomezi izo ziri 16 mu mwezi gwa mwenda omwaka 2023. Mujje bali kuba sebo banyo mwenna jimutusako engalo. Weekend yatandise bulungi nnyo afunye birungi tubagalize miberere abagenda mikole yenjawulo mutambule bulungi nnyo ate mujimalize bulungi abafunye okusomozebwa kwenjawulo nemwe tubakwasa mukama. Nkwaniza mu program ekimegwa mawulire wotegera ntene tunyonyoka ebigenda maaso mu nsi mwe tuwangalye mutambulira obulabe bebitusaako oba naffe betubitusaako n'olwensonga eyo gamba muno ne yazukuke mu kaseera kano kennyini obudde bwo bwakededa taata maama zukuka era nkubuza oliga wasizotya sebo kasitoberanga gwe taata bwo yagadde okulya ku nkoko gina kulya ku nkoko gye tuyita enganda oba enkyoli enkoko erindi genus enkoko yaffe ya bulijjo gye weerundidde oba gye balunze ku mmere eyaffe eya Mukama Katonda eri nakyo n'ogiwa eddagala liweekoledde oba libagikoledde nga liri nakyo n'ogirya ng'etuuse okuliibwa ng'ekuze n'otalya nkoko ya wiiki 2 nako 14 n'olya enkoko nga nnene enzibu ekomeeri newe wana mbolidde enkoko kumba olidde bulwadde webale nnyo bali eddala gwe kasobera ng'oli muzadde ng'ofuuyi oyagala kulya ku nkoko weekend eno ng'ogamba omwana okudda ku ssomero kasooka awute ku supu w'enkoko naye ng'okuuta supu w'enkoko eyagala kulya enkoko ennamu. Enkoko ennamu tegeeza enkoko ennansi obutali buno obukiyo bwammwe bwe muwutamu kotasobola kufumba oba okafumba kasogonyoka kuba kaba kato negwe n'okalya n'owomya n'amagumba n'ogameketa wamma gwe taata maama kasobera nga gwe tokikola ekyo webale nnyo bali eddala webale nnyo maama kasobera nga naawe olina kunva endiirwa ze wasimba ewaka webale nnyo nyini ddala tokyalya nva ndiirwa ze wagula eri mu katale ze bafuuyira ne bafuuyira ennyaanya n'ogenda mu katale Mukama Katonda wamma webale nnyo gwe ssebo n'ennyabo taata maama omwana gwagenda mu katale n'otagamba nti mpeyo ennyaanya eyo eriko ebyeru abantu beewuunyisa oli asaba obutwa nga abulaba mpobo obutwa obwo olw'okuba nti ennyaanya baziteekako eddagala nga bazinoze mbuzireme kuvunda oli mu kulwanyisa butonde kubanga perishable good erina okuba nga ekiseera ekituuka evunda so bw'ogula ennyaanya n'ogiteeka olunaku lusooka olwokubiri olwokusatu ng'eyengedde olw'okunakkiriza obagaana ebeerina okuvunda naturally ne kasaba kyako eddagala neba nga tevunze weeks 2 mugana ng'oba oli ku butwa bw'oli mu kulya. Kino nkyogera nkyesigamizibwa ku lipooti yafulumizibwa eya kansa mu ggwanga lya Uganda yeeyongedde era aliisa nkuuli bw'otuuka ku Cancer Institute wali emulago weewuunya muganda wange nga n'abantu tebalina we babateeka tewali bitanda. Olw'ensonga eyo nkugamba bugabe munnange olina okuba nga weetaasa embeera bw'ekyo weebale nnyo taata maama naawe omwana nga oyagala okunywa ku mazzi ng'ogamba baana mufumba amazzi ag'okunywa mugate kuba mu nsuwa oba mugatike wali mu kadomola kammwe kale weebale nnyo bali ddala n'otabeera gwe ogamba nti nze Smart International nywa chemical water ng'omuyita mineral water n'otanywa butwa kubweyongeza mu mibiri gyaffe ate n'obeera nga munnange gwe okufumba amazzi go n'oganywa n'okendeeza ku ddagala eryo oba batadde mu ddagala amazzi ago weebale nnyo bali ddala abaana bada ku masomero bagenda kudda mu makomera abamu amakomera ago gye bagenda agamu tebafumba mazzi taata maama kasobera ng'otuta omwana ku ssomero buuza amazzi ge banywa bagajja watuukayo kolabe ye basulawa obere ng'okimanya ekyo abaana bamu batwala mu bisulo ng'essomero amazima gennyini emmanju wali waliwo petrol station amafuta banakwata omuliro nga motuga tuyise ebirango wano omwana baafuulidde mu muliro ensonga nti essomero lyakutta omuliro ng'omwatutta omwana mu ssomero ly'otutemu omwana amazima gennyini emabega waali ekisenge ekiriko petrol station mafuta agakwata omuliro wekebere taata nawe maama wamma program ekyemega amawulire bwe totandika tewako tesanyusanko n'akamu n'akeddagala ebyaddala naye nga butegeeza nina omulangira kalima ge gange kaze tutandike nate program bwe tuweeri. Program behind the news tekuleka kyekimu tutereze byasoba ne tukulaga ebikusike. Okay alright nate munafuatulizo kyali Impact FM radio lwasa mayinja program ekiri emego amawulire tugenda maaso mpolampola nsome mulazo okuseda mwena mwena kati obudde buno tutandise okuba tugenda maaso tulabe kyogenda maaso mu simu yaffe mituwangalira oba gye biri namwe gy'owangalira omanyi wawulye badde enjogera egamba nti nno
abasajja bakola kati emmere abasajja Katonda be yafuna nga abajjabe wamu n'abakazi ab'enjawulo bavuddeyo nga bagamba nti kakati balina okuba nti nabo bakola emmere ebeerewo ng'emugamba nti Katonda ng'emugamba bantu banaseka okuba nti basambula basiga enkuba naso okuba ng'etonnya baga nti ati weeraliikirira byetuwere byekweraliikiriza olimira ki okwatya ekikumiro olima kwata ddagala fuuyira etwakola omala okufuuyira eddagala eryo ogenda gula ensigo zetwakoze omala ozigula gula eddagala linazirigimusa liteekemu olimala okukula ate zifuuyire nga zikuze omala olye obutwa sisitimu ekyo erina okuba ng'etambula kati abamu balanse kati sisitimu y'obutwa bali mu kukoola kati mu kulima kuba enkuba naso okuba ng'etonnya abamu basiga naye nga ensigo z'oli mu kuba nti osigisa bazikuwadde buwi ensigo ze bakolerera ezirimu eddagala already ogenda zirima ogenda ziteekayo kyokka nga wansi osooka na kigimusa osookikiriza ekyo ku nsi Katonda gyatuwanga nsava nga njimu kati obudde buno osobola teeka kigimusa wansi nossaayo ensigo za kasooli oba 2 kyokka ate n'ogula eddagala erinazifuuyira kyokka neomala okuzifuuyira nerikula era n'ofuuyira kyokka omala omunoga tosobola mumutereka kutembako sizoni ejja kuba tajja kumera era olina okuddayo ate ogula omulala bwe budde abasajja bagooka nti bakola nga bana balwanyisa Katonda bennyini enkola ya Katonda bagooka nti bagijjawo ate naawe olw'okulaga kasooli akule mu mwezi gumu n'ekitundu ng'olya kasooli n'ogenda n'ogula ensigo ezo n'otaga nti akanguli kansigaze kasooli wange eyakolebwa naturally ng'akula mu ngeri ya Katonda n'ogaa nti akanyangu efuna ekyokulya oba ntunda ekyokulya ensebere bw'ekyo akati olw'obutwa obugenda mu maaso okuba nti munnange babukozesa babugatta mu bimera bye tulya abasajja bavuddeyo ne bagamba ensi kati bafundiridde bagenda nti wabanga bannaabwe bennyini bagenda mu maaso okuba nti bakola ebintu bino bayiiza kandi amagezi gano gaffune mu maaso emimbi gali kuyamba nga tetukyalina nsigo ya kasooli yakusimba oba n'ebyokulya ebirala nga betulina olwedde byonna bya butwa nga kasooli kali bw'anasobola okuba nti abeera mu nsi yonna kibakoze okimanyi kati bagenda nti ekimu ku ekyo ekijjamu obutwa mu bintu bwe biti mu mmere ekimu ku ebijjamu obutwa mu mmere ge mata kyova bakugamba nti oli wanywa obutwa soka omuwa amata ajja kubuzza kubanga tebukolagana na butwa tegakolagana butwa mu mubiri gwe akati base kibakoze kikino bagenda nti nno batasa okuyiya bagambye nti bakizudde nti okukendeza ku butwa obuli mu kasooli gwe balimye gwe bakoleredde obukolerezi kyolina okukola listi okubeera yaddeko dira amata gateeka mu kasefuliya saamu kasooli fumba kati kibadde nga amazzi kasooli ng'ali ku kikongoliro kye kuba ekikongoliro byonna binywa nnyo obutwa kati kasooli ng'ali ku kikongoliro kye dira kasooli muteeke dira si mazzi funa akasepiki saamu amata agalibadde nga amazzi saamu kasooli fumba bitokote bijje oba bikkanako ojja kuba okwendereza ku butwa muganda wange kati wenkubuuza gwakubuuza amata oganywa ddi amata ogenda gagula ddi onojja wasere zigula amata buli lunaku ogenda okulya kasooli okugjamu obutwa obwo obw'enjawulo lwaki tosigala ku nsigo eyaffe binaye efulumiza muganda ng'atuuliriza si just byaguuni toba byani oba byange oba byanedda sebulidda nnyabo wabula abakulu bennyini avunanyizibwa ku byokulya Food Republic bageti nno ekyo kajoka kijja kuba nga kiyambako ku bantu okendeeza ku butwa obuli muki mu kasooli oyo omukolerere nkutute mu ggwanga erimaddwanga erya Amerika munnanga olamu gade gatambula ka video kanakalabeko nange mu wakati ga wiiki awo nga kalaga ebintu ebiddugavu obulinga obuwukawuka wabadde mu bwengula obwe essaza lya California wamu ne Ohio ka video kaliko ebigambo ebigamba nti abasajja ne batadde ensiri enkolerere genetically modified mosquitoes nti bazitadde ng'eyimu ku initiative oba ngimu omulamwa ogutekebwamu ensimbi omusajja binyonkondo omugagga Bill Gates wamu ne foundation ye video bwetyo bwe yadde claiminga kati okusinziira ku information of course nagamba nno information okubanga ogijja wano however much ne abasajja ne bakola ensiri bazikolerera era bajja kuba bazita bazigere mu maaso ezimu bazita
ne ka video yako tekabadde katuufu tekade katuufu video eyo teraga nsiri eziri modified oba ensiri zonna zonna endala wabula click emu eraga just nga luwo omukaka ogulinga oguva ali mu Disneyland Disneyland Park mukyo kimanyiddwa nga Anaheim. Then footage omulala wanyonyi eraga nga nnyonyi naye evaamu omukka ogw'enjawulo ng'erimu kuba nti eraga erimu kwemoola bakita kulaga air show mu bbanga awo mukyo ekimanyiddwa nga Cincinnati. Kakati company of course batugamba bulungi nnyo kino kyo bakimanyi ne mu ggwanga erya America efulumya ensiri zino enkolerere yete zifulumya okuva mu boxes ng'abadde bakigamba batyo era nga teri funded ne musajja namanyiddwa nga Bill Gates. Kati fact ebadde etya wiki mu social media of course yadde abakozi social media emikulu egy'enjawulo gino olwabya akatambika nabanga okuba ndi baweereza video okuva mu helicopter eno nga waga nti eririzinga kye bayita a swarm of malaria carrying mosquitoes. Ensiri ezo ezitambuza malaria nti eri funded by Microsoft co-founder amanyiddwa nga Bill Gates. Kalibaga nti neyo claim yabadde enfu teyabadde entuufu n'akamu n'akeddagala kubanga tekyabadde kituufu bwe kityo. Kakati okusinza ku information video eyo yasharingiddwa ku mukutu gumanyiddwa nga ogwa X oyinza oguyita edda baguyitanga Twitter ne kati baguyita X ng'eraga omukko ogwo engeri gye gubadde gutambulamuko nga kuliwo ne caption akagamba nti Bill Gates at it again in California this time. Post yaddeko likes zadde nga 106 kunako lwadde lwakubiri ne video eyo teraga biwuka byonna nga biri mu bwengula wabula okulaga omukka oguva mu Disneyland show nga gufuluma bwe gutyo mpola mpola. Akati abasajja bavude ne bagamba ebintu bino wammanga nti newankubadde wuliriza ekintu kino biotech company emayiddwa nga Oxtec yadibagano eno gye bataddeko okuba nti yafulumiza ensiri zino mu bwengula kubanga yezikola ennyini era ng'eno ezikolera mu ggwanga erya America era ng'eri wansi wa part of disease control initiative era nga batekamu ensimbi ba Bill Gates. Kati bavudde ne bagamba wuliriza si bakikoze kino era kikitaba badde bo okuba ne bafulumiza ensiri zaabwe ze bakola. Twetunya Bill Gates ne Melinda Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation never ne bagamba nti newankubadde babadde bayambako eno Oxtec ekola ensiri okola ensiri enkolerere ze bajingirira naye foundation has not funded its US programs. Owuliriza Bill and Melinda Gates Foundation bagambye newankubadde bateeka ssente mu kampani eno okola ensiri enkolerere naye ssente ze bagiwa siza kukola projects ez'omu ggwanga erya America wabula ensiri ze baziwa kampani eno Oxtec okola erina kubanga ensiri ezo ezikolera bweru wa America work abroad. Owulya baba Bill and Melinda Gates Foundation has helped finance Oxtec's work abroad but has not funded its programs in the US. Oxtec yakola ensiri ensajja zino ziri modified zibaga zigenda kubanga bazita zigende mu saturation ziwakise oba zirinyire ensiri enkazi then obwana ebanazaala mbuleme kubeerawo bubefe bufi kubanga bujja kubanga bubataddemu obutwa buli obw'ensiri zino. Muganda ng'atuuliriza bino bijjidde oba emibuulidde abantu okuba nti batuuse ku level eno okwekalakaasa ki ekyabaddewo. Wuliriza waliwo cases eza virus oba bulwadde buno obukwasibwa virus emanyiddwa nga oba bulwadde buno Eastern Equine Encephalitis. Eastern Equine Encephalitis oba kiyite triple E a virus bwebeera nga mu njogera ennyangu oyinza okugamba sleeping sickness oba Mongota but atali African trypanosomiasis
Mongota ono ng'akwatibwa ensiri atambuzibwa ensiri zoonotic mosquito gye bagamba era ng'etambuzako kati kamaliddwa nga toga virus era kali nnyo mu bitundu eby'omumambuka masekati n'amaserengeta ag'eggwanga erya Amerika mpozi ne Caribbean. Owuliriza kale ekika ekyo ekikwasa Mongota mu ggwanga erya Amerika waliwo cases ezalabiddwako nga zirumye abantu nga abantu bafunye obulwadde buno munnaffe atuwuliriza mu masaza aga California ne Alabama. Kale ekyawaliriza abantu okuba ne bagamba nti omusajja ono ensiri zaakola Bill Gates sente zateekamu oxtec tebanga ensiri ze baafulumya emabegakawo mu Florida ze zaavuddeyo ne ziruma abantu baffe ne bafuna obulwadde buno. Oxtec yagambye company uli ekiyagambye yagambye kituufu ebadde eta ensiri ziyakolerera GENETICALLY modified mosquitoes naye tennazita mu Florida ewabadde omusujja guno nagana ekira nti ensiri zino nsajja teziruma bantu n'olw'ensonga eyo size zivunaanyizibwa mu kusaasanya obulwadde buno. Owulidde baaba n'ekirala ne bagattako nti ne Bill and Melinda Gates Foundation tebateeka ssente mu ki temubanenya ssente zibateekamu ensiri ze tukola tuzitwala bweru waki wa Amerika nga mu Africa of course Uganda nga mwetuli naffe kubanga twakafuna akasente ako ne tuzimba laboratory ez'okuwakisa ensiri ezo Uganda, Burkina Faso ne Mali twafuna ssente kusemazinga Africa. Muganda nga atuliza ensi bwetu wetambula. Akati Bill Gates ne Melinda baba byeganye bagamba nino sife teka ssente mu nsiri zino zibaga nti ezasasanyiza ezalumye bana basajja America neziteko kibaita omusujja ogwatambuzibwa virus ne mayiddwa nga EEE gyegambeko ba triple E ekwasa Mongota mu ggwanga lino oba mu ssaza ne meddwa nga erya Alabama batandise okusatira mugala nga atuuliriza. So n'ensonga eyo bagamba basajja badde bagamba ekintu kimu video etambula nti so Bill Gates has a GMO mosquito farm then this all of a sudden happens. Nti omusajja alina faamu y'ensiri enkolerere then mukasa kati nnyo tanso okufuna omusujja mu ggwanga erya Amerika ogutabadde mu county oba mu ssaza erimayiddwa nga eya Alabama. Omwana omu yafudde abala bali mu bajjanjaba. So Alabama Public Health yafulumiza kibayita amateeka 20 21 announcement ku bulwadde buno about cases zino munafa atuliriza. Bafunye case mbasatira omusujja mu ggwanga Uganda gutta abantu meka olunaku. Omusujja gwe bakola ne bakyusa ensiri nga bazogikyusa ogwenda ngo wazika gwatta abantu basuka mu bukadde mu ggwanga erimeddwanga erya South America. Kakati gwe oli luddawa era oli otuuseewo mu mbeera bwetyo katudde. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Tusimbudde ekiri emabega w'amawulire munafa atuuliriza lwaki ne tubyogera kuba bitukwatako nga ffe ng'abantu kubanga naffe ssente twaziryako era tuzirina labaito twagizimba wali Entebbe weeri ne Dr. Kayondo agikulira bulungi nnyo mulina kuba naliko naye bulungi nnyo era naliwo nga batongoza nagati nno yatongoza ekintu ekiyali ani Prime Minister omugenzi kati mukwano gwange yafa kiruna kive gye yali Haji yekikiriya President Museveni nga wendi nteta bwenti ndaba. Okay, kakati uliriza Bill Gates neokwadenga ina faamu eya ensiri zino enkolerere abantu America bavudde ne batandika okuba nti balaga okwemulugunya olwa cases zino ezalabiseko mu Alabama mu ssaza erya Alabama. Kali badi tuzode case eyokusatu wetwogerera kati kumakya era nende alabaga dino ziri mild bamonitalinga abantu jukira ntino mu mawanga agamu omusujja kibadde nga kiringa ogamba nti nno wano obaki nga gamba okola omusujja kizibu nnyo okulwala omusujja mu states ezisinga mu ggwanga erya America ne kati beewunyisiza nnyo okukeera ku makya ne bagamba nti nno mulwadde Mongota atambuzibwa ensiri cases zino za EEE oba triple E kyabakubye enchukwe. Kakati bagambye nti nno newankubadde nga Gates Foundation ewagira nnyo eteeka ssente mu Oxtec company eno ekola ensiri enkolerere era ng'ebadde zifulumya era zifulumyako nezita mu Florida nga
ekitundu kwekyo ekyokuba nti no bawonya obulwadde disease control initiative company egambye nti emirimu gyayo tegikola mu Amerika wabula egikola ebweru bigwesi batekamu ssente bakole ebigendo kuba nibisasane nebweru wabula si mu ggwanga erya Amerika mu ggwanga erya Amerika si yatekamu ssente ne bongera ne bagamba nti moreover experts bagamba kuva ku Oxtec nti no bo ensiri bakolerera nsajja ekika kimanyiddwa nga Aedes aegypti mosquitoes era ne bagamba nti era kuba kimanyi nti enkazi zokka ze ziruma abantu nga zigenda okuba ntizagala okulya okusinza ku Nora Besansiki ono biology professor ku University eya Notre Dame ono nga specializing yakuguka mu nsiri ya confirming n'agamba nti kituufu ensiri ensajja size zigenda maso kwa nziruma abantu nga zitambuza mbusize zitambuza obulwadde oba outbreak ne yabaddewo sibwe kyo kibadde kubanga zo tezinywa musaayi yagambye males drink nectar not blood professor batyo yagambye then additionally Oxtec nagati emirimu gyabwe n'ensiri mu ggwanga erya Amerika bagikolera mu Florida okayo batambuliraawo era omwogezi batyo yagambye nagati company yabwe yaweebwa olukusa aba Environmental Protection Agency abakumba obutonde bw'ensi ne bagikiriza okuta ensiri enkolerere mu ssaza lya Florida kale ekitongole kivanyiza ku byobulamu Alabama Department of Public Health ne kigamba nno kibadde kikimanyinako nti nno ensiri zino enkolerere nti oba zitadde mu Alabama era Dr. Wezi Stubblefield naga takimanyinako era tali aware about it naye ne baga state ya Alabama kiyakoze kiri kimu kyokka yagambye abantu babere bulindala mu maka gaabwe ekyokubiri kyabagambye abantu nti ensiri zadde bamanyi ezibira mu bisenyi zibayita kuliseta melanura no zibadde bamanyi zokka era tebakimanyinako nti oba nazo bazigetageta naga bagakola okunoonyereza balabe oba ddala ensiri zino nazo ziri genetically modified olunaku olwaleero nga zirumye kati abantu okuba nti balansa okuba nti balwala mugana nga tuwuliriza amaligano galansa okuba nti gasaasaana be gatyo ne bagamba nti no Alabama yakonfaminze nate third case ya EEE case okusinza mu county endala emanyiddwa nga Baldwin naga nti basajja bakasa bakola ensiri enkolerere ensiri ezo enkolerere baga nti zirina nokole bo bagenda kunoonyereza jukira nti baga ensiri we bakole okoze ensiri mbuwe tajja kuluma muntu ejja kuluma nsiri ginewaayo ejja kugiwakisa ne baga nti okay bwe munaakola ensobi aba gye mwakola luli mu Central America mu South America ne mukola ensiri ne muzita mu kifo ky'okuba nti ziwakisa ziri ze mwagamba olwazi wakisa ali zazaala ensiri ezakwasa omusujja tomula gubaidongo gwa zika ne gutta abantu buyitirivu nnyo nnyini ddala bwe kiba nga ate kimwakola luli ensiri gye mwakola luli gye muzeemu ne leero omuntu agenda kuddukira wa akati eyo that is America nti cases 3 zokka ziwawaza abantu amatu ne katukubisa mwaka fananyi oba kuba mwaka fananyi singa kigudde mu kusemazinga Africa oba mu ggwanga Uganda kubanga already ezitu zino wano kuba tuzirunda sente lwazifuna laboratory weri obana sanzi zigenda onogenda okufuna eddagala nga okyawona cases zinabameka amazo kuba nti bafa okukizulwa nti no ddala ensiri ezo zebawakisa zebagetageta ezitali ntonde na Katonda zezakwasiza obulwadde obwo kusemazinga Africa bebye byange simanyi gwe bibega kuba nga otubuulira munanga atuuliriza nziguda amasimu noti 7 noti 5 984 984 oba osokita ku noti 7 mukaga noti mukaga 7 noti 2 twogere mu kotu wemuko nawe atuba kinedda mumbera bwekyo bwe kwata mbuli amanya gyo sinzi toyokere simu givire oba radio givire wagikendezeeko bubanga oyogera Impact FM Esem Hela Esem nange naye kyali okubanga tukulemberwa abantu abali pasi kakati ekyo nakyo balinda bagamba omukulu okuntiko why abakulembeze abeno wansi
kyoga tebawuliriza impact. Kale bwe babanga buli kintu kyonna bakitunuuliramu okuba baba wa ssente okulunda ensiri buli kimu bakitunuuliramu okufuna naye bw'oba otunuulira okufuna obufuna tolowooza gwe emyaka bw'oba oli mu bonasi abaana boozadde ne bazzukulu bo nabo beetaaga obulamu. Kati olaba bwana Mulangira puroguramu bwe zityo mu kifo kya ku mikutu gya gavumenti okusulawo ebimaasulo abali b'obukunya nga bazina amazina agatalina makulu bandibadde basomedde ebintu katukirize zino esaawa endala ebyobufuzi byawambe mu mikutu gya gavumenti owaki tebasomesa bintu bwe bityo naye tufunye ekizibu tulina abakulembeze abali passive tebafaayo batunula eri kati oyogedde ensonga enkulu ennyo ezikwata bulamu bw'abantu ate teri muntu atayagala bulamu wane kiyenje kyagala obulamu naye babireka bule batunula eri ne beemagaza anjira nkuwuliza webale nnyo ne webale nnyo baidala okay owulidde ndowooza ebyeddala abantu basuze mu bbato Mukama Katonda eggwanga eddamba kale tugenda mu maaso mpola nafa tuiza Impact FM omma Linda kesa zineyongera ojja kuwulira nawulidde obusitibo bw'essiyo badde batuwadde okuba nti bagabira abantu sitowa yakutta omuliro Entebbe ne busaanawo kakati bo bajja kutuwa ensiri tukolere tulunde then batwene obutimba Mukama Katonda Impact FM Wanji Kendeza radio bagivire Wanji Kendeza radio ompulira mu radio tompulira mu simu Kendeza radio ompuliriye mu simu nkujeko kube simu ngo oyogera mu simu yo simu radio tolinda kuruya radio wali Impact FM hello Wanji ono konde Moses okuva ne Kongo nsaso kuwulira sebo kati Mulangira gavumenti yaffe ya Uganda webanga nayo erina etterekero ly'ensiri ne babanga bawulira nti no zabulabe bwezityo kakati lwaki tebazikumamu ku muliro ne bazookya ne zivaawo okusinga okutta abantu baffe. Okay. Webali nnyo bali ddala kibuzo kinene nnyo nnyini ddala lwaki tebazita ne bazivaawo mbufe tusinga omusujja kiva tuzigira wano tubire nga tukola kizituyamba ne bakyo tusinze kibuzo kinene nnyo ekyo kibuzo kinene nnyo akisenti bakatuwa ebya ddala Impact FM Sebo nshali kamba singanti bano bisango nsaso kuli Sebo munange ababyogedde byogedde naye munange era byo bulijjo byogera tuwulira katugezeeko okwefaako munange naye nga abasajja era lonna bandikuse ekintu kyabwe kubanga bafubye nnyo okulabika nti bayiiya naye mwebalenye naawe okutubuuliriza munaye abe abasinga tugezaako naye abasajja bandiguse ebintu byabwe kuba laba nezi gavumenti zonna byonna omwami yavuddeko awo ezi gavumenti zonna ziringa oba zifuga ki oba zirina buyinza bwa kikaaki etasobola kulagira bintu ebimu ebitabijja nepaka byogerangako emabegaawo ebiro ebyasimanye ebyo baali batatwagaliza kubeera ne kashi mu nsawo bino ebibalimane yes amasindi negaleetayote obutatwagaliza kubeera na kashi anangi omukulu kalema wabula byonna bikwasa ennaku abula birakisebo kigadde ndiyene lusango kamukani beereko kale sebo webali nnyo bali ddala bato ebinyo nate abe lusango ne lukaya wonna okay yensi nje tugenda mu gye tuli wowe tutambula Impact FM wanji munange nange bwintu sebo webala omulimu ogwo n'empeereza amina sebo abengi mukuva ekasobulemenzi weero sebo wange sebo ekintu kino osanga laboratole erunda ensiri wano mu Uganda eri Entebbe omukulu gyasula
tunafuna ekizibu kyonna kyonna tujja kikanga gavumenti yaffe nga ajje tubalonda umutima gwa nationalism Yes. twagaliza obulamu bw'omuntu bakwatira balotoleyo n'okuzimulyalo zikirize Yesebo. ibanga yatujja kuyambe atubera Dawudi agamba mu Zabbuli 12:1 nti naye musamaaso gange eri enso esiriza bannasaba amaaso naye tebalasanga batayagala Yes. kati tutunuulire Mukama Katonda waffe after God and my country oba neyagiya nnyo empeerezaayo Amina sebo. maaso genanga otuyigiriza tulaba Okay. obulamu munange ebigambo ebyo Katonda waffe njoja kutukumbire mulangira kalema Samuel kasabire nnyo. Okay, banda birinye bebulemezi. Okay, we bari nyo baidala. Okay, onaga kino kalema, let us pray. Agame let us pray let us pray for ourselves cause even our leaders are working for those people. I'm Zaki Emma Muna Palisa, but I'm getting you on 98.4 Kampala in Irubanga. Thanks. Okay, we bari nyo baidala bwana Zaki munange obaka wambutegedi. Impact FM. Ulangira kali. Gegangi sebo. Ogera ko negise kayungana mu kitiibwa. Esebo. Okitiibwa President Museveni yekobaala n'abazungu okuzikiriza eggwanga Uganda. Wanji? Okimanyi nga President Museveni yekobaala n'abazungu okuzikiriza eggwanga Uganda. Atya. Wabula osobola kukkiriza abazungu. Kuleeta nkola yaabwe embi. Byokimanyi nti nesobola okusaanyaawo obulamu bw'abantu. Yes. Olw'okusalawo n'osayinga olw'okwagala essente. Obulamu bw'abantu bwe neeyagala essente olye nga obulamu bw'abantu busaanawo. Yes, yes. Pulezidenti Museveni abazungu tubanenya kitono n'ate tulina okubanenya kinene. Kubanga omusajja oyo yeekobaana n'abazungu. Tosobola kulaba nga bisaanyaawo obulamu bw'abantu. N'osalawo n'obisayinga biyingire eggwanga olw'okuba gw'oyagala ssente. Katonda ajja kunyula eggwanga Uganda era ajja kulirwanirira. Tujja sigala nga tufukamira ku maviivi buli kadde tujja musaba buli kaseera. Okay. Webali nyo bali ddala. Okay, jukira waliwo ebintu embi nabagamba wano. Nti n'abasajja bakola kiri kimu bakontrolinga ebintu bino bakozesa ebintu bisatu triple M. Money, media, military. Ekira kibakola bakontu omuntu akola ekizibu bwamala okola ekizibu n'akinonyerezaako then nagandi n'ekyokuddamu. Kale bakola obulwadde ne bujja mu nsi yamwe ne bubanga bungi nnyo nnyo nga buvuddewa ne bubuuza gye buvudde ng'obusanyi kati obwalumba ekayunga ogenda kuba ulya kati bagenda bawa eddagala bagenda bagamugula eddagala gundi tebakola lennyini. Kale bakola obulwadde bwe butyo ne bakola obusanyi bakola kimujja ne bajja ne babunoonyerezaako ne bagaba busanyi kikagundi nende bagamba nti ekinaabuta ddagala gundi nobeera ng'ofuuse muddu wa sisitemu yaabwe bwatyo bakola kanero bwekyo kiri tuwoza musujja mungi kusemazinga Africa bikoze bitya tetumanyi lwaki gweyongera ne bajja ne banoonyereza ne balekawo ne research bureau ne balekamu sene bitirivu nnyo ne banoonyereza then ne bamaliriza ne bagamba nti ekyokukola tukirabye ne ffe ne tuwuliriza kuba tutya tufudde bantu bannyo bafudde ne bagamba nti ekikulu kiri nti mulunde ensi zino zijja bayambako. Kana bakulembeze ne omunenya bwotyo mu ange eyo mugana wange. Abasajja be kyokutta tebakina mugundi n'akamu n'akeddagala. Wala batamuli kyoze bakola. Kakati nno mu bito ebiri. Bwana John Blessing okuva na mungona kwanga owuliriza. Okay, hello Kalema. Tukoye tutya muganda wange. Namba radio jidde mukondooza. Okay, rumu nze idi mujiti. Okay, ebale kuwuliriza. Omulangira Kalema nze Kibogo Isa owati muhoozi ngolwe Kagulu Buyende district. Kiki ekiri okay. Kiki ow'omuzannyo okwegadanga mu lwatu gwe batongoza mu Sweden. Nero wajika Katonda tatuzikiriza. Katonda gatuzikirize gama.
Kale, thanks for the wonderful show. Evanye sister from Obokora Butebo. Bwati wagambye. Obudenga bumpeddeko mugana wange gwasembayo. Wanji? Hello. Wanji? Nkulina. Okay, nkujjeko olw'ensonga nti weka tompulira bulungi. Hello. Hello, jebale kumwangira se. Nkali munene jebaliko. Kakati kasooli gwoyogeddeko. Tunasobola tutya okumwawula kuwe gwe awawo n'oyo gwe batuleetedde. Okay. Kale. Ekyokubiri. Nakusaba akatabo k'enkoko eŋŋanda. Bane wampereza message kugundi, wampereza message ya WhatsApp. Sirina WhatsApp yo. Tolina WhatsApp yange, kale ngenda gikusomera. Jinsomere. Kale nyabo. Okay. Kale ndoza kankusomera WhatsApp, that is. Tukoze tutya okwawula. Okwawula kyangu nnyo na kibagamba. Bogenda ne bagamba baguzza kasooli omukolerere. Obese bisinga abeerako bamuwanika nako. Sono waffe ono waffe osobola mujja mu bitundu bitono nnyo ndowooza ono waffe simbono kasooli waffe gobonoonya vakoli kasooli gw'omugula mugano mukolerere mwakulya mwezi gumu ng'akuze muveeko kyekyo kajja okuba nti oyawula kasooli oyo enamba ya WhatsApp nooti 7776 nooti 4 49 0776044949 kojja okuba nti onfunira ku WhatsApp eno kolo zange endala zonna kale basebo budde butuweddeko nginako masibuli wano nembagabuga bane mwekuume ebyaddala kubanga abasajja tebakuwagalanga nako ate bawakanya Katonda ate gwe gw'osinza kano ensonga eyo olina okubanga weebereramu oteebereremu kiri erigwe ngenze kulya butula nakamyu mbeera bulungi era mweraba. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike.